bagala nnyo okuyamba buli musuubuzi, baagala buli muntu ategeera omusolo, ategeera obuvunaanyizibwa bwe. Naye waliwo okutya okwenjawulo nti abamu batya buti ensonga z'omusolo, so nga ate ensonga z'omusolo ziri mu tteeka era buvunaanyizibwa bwa buli musuubuzi oba oyo alina omulimu gwakola okusasula omusolo. Lwaki mutya abantu bamwe batya omusolo so nga ate buvunaanyizibwa bwabwe gwali mu bizinesi okusasula omusolo? Omanyi mu Uganda tulina ekizibu kimu nti ebbula ly'emirimu liri waggulu, emirimu mitono. Sekita esinze ennyo okuwa bannayuganda emirimu bwe busuubuzi n'obulimi. Kakati bw'omanya nti kyangu nnyo buli muntu oyingira obusuubuzi, oba wabusoma oba tewabusoma, kati n'otetenkanya. Kakati ekizibu kye tulina ku nsonga emu tugezezzaako nga ffe abakulembeze okusomesa. Baitu talaazo Uganda yonna, kubanga kati kasiita twagifuula kasiita Uganda, nga tulaba nti tulina okubeera nga tunyweza obusuubuzi mu Uganda wonna. Kati tukozeemu ddala omulimu bw'otunuulira, tutambula bulungi nnyo ne business community y'Emukono, Wakiso, Mbalala, Kasese, ne tutunuulira Arua, yonna abakulembeze beekozeemu nnyo omulimu nga tulaba gye tukoma okubeera obumu g'emaanyi. Ate nga tugenza okulaba nti bannayuganda bongedde okwavuwala. Kati gye tukoma okugenda nga twavuwala nga bwe tuteekolemu mangu mulimu tuba tuwedde. Kati tuli mu kwerwanako tulabe nti tuzza tutya ebyenfuna mu ngalo zaffe nga bannayuganda. Nga bano bainvesita bwe bajja era kye tugezaako okunyonnyola eri gavumenti nti ffe tetwagala kubeera ng'amawanga malala nti bainvesita ne babakwata ne babookya ne babakuba ne bakola batya. Twagala okubeera nti tusobola okukwatagana ne bainvesita bano ne babeera ba partners baffe. Era bwe tutajja kukkiriza omulundi n'ogumu ate nga bano abagwira baagala okutugoba mu busuubuzi, awo tubeera nti tetujja kubeera ki bamativu n'akamu. Kati ate nga ababadde bakozesanga ekitongole ekya URA okutunyigiriza batya andi kati bwe batuuka, manyi abakulu bano balina nnyo abanene mu gavumenti. Ba investors balina abanene mu gavumenti kyotegeeza. Era gwe teebereza nze nalibadde nsuubira nti investor mu kujja wano yalibadde asookanga kusinkana minisita w'ebyobusuubuzi kubanga ensonga ebemuleese oba najja eno mu bukulembeze bwaffe by'obusuubuzi abali mu bizinesi kati otunuulira kasiita weeri, Chamber of Commerce weeri, Private Sector Foundation weeri, naye ogenda okwesanga speed wabatwala wa president. Kati nze neewuunya nali simanyi nti waliwo abakifuula ne business nti okutwala wa president omala kusasula. Kati ate bambi ba investor nabo mu kujja wano baba balowooza banakutwala wa bajjako ssente, kati banakutwala wa president awo manya kimu kiwedde. Kakati ne kireetera nti ffe naffe tetukwatagana bulungi. Kati bagenda eri ne balimbalimba president nga naye alagira bainvesita bange. Njagala okuwa ekyokulabirako, tulinako aba-China wano batandise okutungirawo jeans. Naye bwe baleeta kati ebintu ebyo bakozesa engoye tebazikolera wano, bazijja China, material akozesebwa. Tulina baganda baffe abakolera ku hama, abasinga abaana abo batunga engoye zaabwe nazo nnungi. Tulina n'abatunga wano Latif designer n'abalala. Niyo ogenda okwesanga ate material waabwe aliko omusolo, aba-China tateekebwako omusolo. Kati kyatwewuunyisa bwe twalaba aba-China abo tebasinkanako. Kakitegere bulungi, omu-China aleeta material n'amuleeta e Uganda nga tekuli musolo, ku musolo, n'atunga jini eyo n'agiguza mu kiibi ne nagenda n'aleeta material okuva e China oba ewalala, ye ng'aliko omusolo, ye n'asasula omusolo, ate naye n'agitunga ate n'agiguza mu kiibi. Omuchina asasudde omusolo guleeta bintu, ate wano ettaka omuwadde lya bwereere. Oluusi kati wawulidde nti bamanyi n'okubawa ssente ezizimba, awulirako obw'emmwanyi. Kakati naye nga kyenjagala okuggusa kiriwa nti ensobi wa wano bw'omala okuggulawo ekkolero jangu oyite business community. Bannange tugenda kutandika okukola kino na kino nga tutambuliramu ne minisitule y'ebyobusuubuzi.
tugule ebintu bino tebakikola kati bo Abachina kye bakola bagenda nabugabo ne bagulawo amaduuka ne batandika okuvuganya ne baganda baffe abatunda engoye akati bwe batandika okuvuganya ne baddukirawo mangu emisinde mu kimu office yaffe ne tugendayo ne tubalaba nti bwe twabalaba ne tubatuuze tubagamba ne twagala kuvuganya nammwe musigale nga muli ba manufacturer mutusuubuze ki engoye ezo era tubadde tusaba muwe dealership abasuubuzi baffe ne tuvayo nga tulowooza tukkanyiza ne tufunayo ttiimu negenda nayo bayite tunana kufuna ttiimu simu ne zitandika okutukubirawe bannange mutiisatiisa ba investor tubagamba bannaye mutugjeeko akajanja kammwe ffe kye tugamba Omuchina lwaki aggulawo edduuka ennabugabo asigale embaale ffe tumusuubuleko jjiini ze bw'agamba nti akola jeans azikole ekyasinga okutwewuunyisa tugenda okutunuulira ne jjiini kiri ku record nga ziriko made in China era ffe ekyasinga okunyiiza abasuubuzi tukigamba nti Abachina bano baleka batubuzaabuza kubanga enkola y'Abachina bo bayaayi batubuzaabuza nti baleka babuzaabuza abakungu ba gavumenti ne baleeta jjiini zino nga ziri made in China ne bagamba nti material ne bagamba nti bazikolera wano kakani tuba ne batugamba anti buno bulebo ate bo butubukolera China tugamba kalebo obulebo kyekikagaano okukolebwa wano lwaki tutegako made in Uganda era twakayana nnyo nabo mu kukkaanya okwo ne tulowooza nti bajja kutegeera kumbe balina nnyo ndowoozo ba abakungu abo bali emabega Abachina balemezaawo amaduuka oba amaduuka ago mu reality nga siga Abachina kati enkola eri bweti Omuchina ajja ku dduuka ali naagamba munnange njagala onguleko gundi onaakutwala ku dduuka ali kati ate bafunawooko ne bakadeyideyi ne bakulaba baani abazze okulamuza oba ovayo naga nedda nze nkugiramu 2,000 ate naye naakuguza n'atunda ne kajiini akamu abamu bazitembeeya n'okuzitembeeya kati jjukira bwa Munnayuganda omulemesa okutembeeya n'okutundira ku makubo lwaki ate ye Omuchina atembeeya twagala amateeka nga gali fair etteeka erikwata Munnayuganda likwate n'Omuchina tulinawo ne kampani endala by the way naye tugenda kugiggulako bubi nnyo olutalo eri ntinda bajja batambula buli ku dduuka buli ku nnyumba buli muzigo nga bakuwola essepiki bakuwola ebikopo bakuwola ebijiiko kakati abasuubuzi baffe abatundira mu kikuubo ani anaabagulako ebintu ebyo bituuka bitya entinda simanyi babitetenkanya oba babireeta kiro ate ogenda okwesanga babitunda layisi nnyo titumanyi oba ddala bya mutindo naye ogenda okwesanga nti tunuulira singa bagoba bonna abasuubuzi abali awo ki ekinaddirira bo batambula bawola bo batambula bakeera kutambula akati lwaki omugwira mukkiriza okutembeeya era noobasanga se bakwataganya eno blender eno akutte bijiiko eno akutte sepiki ekyomukisa omulungi tebamanyi Luganda naye ndowooza nabo bajja nakuluyiga omulabirawo ku kkala ye n'omanya nti kati wuuyazze so ebyo twali tubagobangawo mu maduuka gaffe era twali tulina enteekateeka nti twambale bulungi amasuuti gaffe ga black tugende buli ku dduuka lya Muchina nga tuliggalawo kyekimu ku kyasinze wano mu Uganda muganda wange bw'olinda ebimu eby'obuyinza bajja kukunyigiriza tumubuuze kiki ekimuguzaawo era nga tuwandiikidde abakungu bonna era buno omukungubaga eyo strategy yebadde etandikirawo naye bwe twatudde n'ekitongole kya URA netukigamba nti kati mulwokubanga mukuuma Omuchina akola bujiini types 4 mulemesezze mwagala kutulemesa kuleeta jiini ebadde esasula 4,450 ogiteeke ku mitwalo 2 ekyo kibeera kya bwenkanya ekitegeeza nti omusolo obadde okubisaamu emirundi 4 ate ng'ovudde ku ekyo ogambye tokyayagala gwe tunuulire Nammanvaawo wonna wonna abasinga batugamba amakolero okimanyi nti ezo warehouses tuterekamu ebintu mulimu amakolero ne mulimu ne warehouses mwe tutereka ebintu ebyo ate oluusi ne tubikiriyalingirayo akani batugamba ate tubizeemu Mbaasa kati tunuulira abakiryaling agents bonna aba bavudde emirimu tunuulira abatadde ssente awo mu warehouses zonna aba bavudde emirimu ebyo ne tugamba titugenda kubikkiriza ng'ovudde ku ekyo tayiro zino wedde baziwanika omusolo yekituufu bw'ozijjamu nga bakebera kubanga abayuwale batugamba balina okukebera akakase ddala kye tubagambye ekirimu tosobola kuzizzaamu zimenyeka wekiri kati ate osasula omusolo ebimenyese
nitugamba nedda batukirize bijje wano nti baba bijja wano badde twali tuwasaba ennaku 14 ne batugamba nti ennaku 14 abasuubuzi abamu balemerera okutuukiriza ennaku 14 kumbe wano kikwanguyira nti ebintu ebituuka odduka manku banka ne weewola oba n'odduka wali ewa musoke n'akuwolayo n'okiriyalinga kyanguwa naye ng'eri enkola ey'emumbaasa okusookera ddala kasita URA emala okusasula omusolo eba tejja kukuumira bintu ebyo tekyalina nnyo interest yeeyagala musolo nya kinjala okubuuza nga tukomawo ku nsonga eno nkyazizaako nnyo mwami Sasekito enfunda eziwera ng'alaga okukaaba okuliwo ku ggwanga erya Kenya engeri gye bayisaamu bannayuganda abali mu by'obusuubuzi naddala ku maali yaabwe era nga bagamba nti waliwo maali etukomokose nnyingi nnyo eyononese mu mbeera eyo eyatulinda musolo tulinda kumaliza kino URA eraba nti olwo omusuubuzi afunamu ng'amusazeewo akandalirwe ng'ali wali URA ekyeba eyagala nti ebintu kasita bituuka ku mwalo pa sasula omusolo anti kati abagenzi batujjako obuyambi kati yagalirawo mangu sente abadde teyagala kugumiikiriza ebintu bimale kutuuka wano ennaku ezo eraba esalwa naye ekyomukisa omulungi twakkaanyiza natukkiriza ennaku 14 kubanga kibadde kiyamba nnyo abasuubuzi bano abatonotono abadde oluusi balemerera okugjayo ebintu byabwe twalabe tujja kulaba bwe tubayambako nga ffe abakulembeze tunyigirize okubeera nti ennaku 14 ezo abamaliriza okugjayo ebintu bye era otubeebaza kubanga ne bawuliriza obulumi bwe tuyitamu era ne tubasaba nga tebannaba kukyusanga mu nkola basooke bajje mu basuubuzi babannyonnyole bategeere enkola gye baagala okuleeta era ne tubasaba n'ekirala enkola ezo zisigalewo bbiri ayagadde okusasulira emumbaasa asasulire emumbaasa ayagadde okusasulira wano asasulire wano ebintu bisobola okuba nga bitambula ensonga endala ku musolo gwa jjiini baatugambye nti ffe risiiti zetuleeta nfu mbu tuzikolera ku NASA era ffe ne tubiwakanya tubagamba mwe mutegeera risiiti zemukolera ku NASA zirwa zibagamba eza URA oba eza risiiti kwe tugulira engoye eri eChina zetuleeta wano nti nfu tujingirira njingi URA bwe yatugambye tubagamba mwe mukakasa mutya abatabeerayo nga tuzigula zibeera njingirire natugamba nedda jini mutulaga muzigula nnyo layisi ate jini za bbeeyi netubagamba nti bannaayi fe waliwo woosanga ng'oli ali mu kiriyalinga stock nakusalirako oba oluusi bimukutte dizayini alaba egenda kufa dizayini zikyuka nakusalirako kati gwe wenzeetanga za layisi nti zitegeeza nfu so netusalawo netugamba nti batuyambe bintu byonna ebiri mu kkubo n'ebiri mu ennakawa tusooke tubijjireyo ku ssente ze tubadde tusasula tuteekewo akakiiko kagende nga kalondoola emiwendo ne tubasaba nti bw'oba okebera emiwendo gy'engoye togenda Kampala road Jinja road ago amakubo mulimu abagagga baggula togenda genda eri gundi mwezo malls z'ebbeeyi ne bwe tugenda Dubai tugenda mu Dubai mall tugenda eno mu butale awatundibwa ki ebintu ebiri fair twagala bajje Nabugabo twagala bagende tukompeyalinga ebifo ebyenjawulo engoye kubanga Nabugabo osangayo ne jini ey'ogumwaka 8 si wetewa bugenda ku Jinja road ojja kusanga jini ya mitwalo 10 akati bw'oba ogeraganya emisolo tukole ekintu nga kyabwenkanya abachina be bava mu kuwummula tufuneyo tiimu egende China ddala mu makolero ag'enjawulo tugalambule era URA yeeyama research eyo egenda kugiteeka mu ssente tudde ku grand table bakole values eziri fair n'ensonga ey'okubiri ne tukkaanya tetugenda kukkiriza mu China kutugoba mu busuubuzi wane waffe Uganda omuchina bakome okutembeeya amaduuka tetugagala kuvuganya n'abasuubuzi bw'oba oli manufacturer sigala ng'oli manufacturer ffe tukusuubuleko era ne tukakasa nti ne bujjiini bwe bakola buno piece types 4 ffe tujja nakuzigula naye ekizibu bali bataddeko n'obukwakuliza era ku bannayuganda nti kati bw'oba ogenda kugulayo kuwa dealership sasula obukadde 5 so balime kuteekawo obukwakulizo kulemesa musuubuzi omusuubuzi tuwagire ebintu ebikolebwa wano kubanga bayezi tetwakkaanya kubanga naffe tulaba tekibeera kyabwenkanya ekintu kyokolera wano ate lwaki nkijje China twagala ebikolebwa wano nga tubigula naye ate baleme kusibirako bikookolo ebintu ebatakola birala ffe tulina okubireeta
Twaga tunulire mu dakika zino ezibula ebbiri 2024 akatandika abasuubuzi tugenze okuyingira mu mwaka guno nga bakaaba ku nsonga nnyingi. Mulina nteekateeka ki okutaasa abasuubuzi okulekerawo okumalako omwaka guno nga bakaaba mwenga aba kasiita mu dakika bbiri? Ekibuuzo kikulu nnyo okusomozebwa kubeera kungi mu busuubuzi. Ebimu kati kye twagala okukola twagala enkola eri fair ey'obwenkanya ekuleka mu busuubuzi. Tetusobola kukkiriza musuubuzi kunyigirizibwa ate ng'ekisinga okutunyiga nti enteekateeka zonna gavumenti ze yavaayo okuyamba bizinesi ezaagwa tewali we zaakola. Teri n'omu yali afunye ne ku ssente ezo. Tetumanyi tugenda kubuuliriza oyinza olw'okwesanga ndowooza ssente ezo zazze mu nnaamu ndowooza zizayembeko mu nteekateeka kubanga ngaffe abasuubuzi twalemesebwa ne tukaayana banemutaddeko obukwakkulizo bungi. So tukyayagala okuteekerako ddala gavumenti akazito ku nteekateeka eyo erina okuyamba bizinesi ezaagwa. Ensonga ey'okubiri twagala nnyo okusomesa abasuubuzi baffe. Ensonga ey'okusatu twagala okukyusa obwongo bwa basuubuzi engeri gye balabamu ebintu. Nti togenda kutunuulira dduuka lyokka, olina okukola kye bayita diversification. Nnyinza okudda mu agro business, ddala osobola okulunda embuzi, osobola okulunda enkoko, tosobola kulunda wadde kuloyira. Kati osobola okuteeka mu ssente kati ettooke ligenda mu mitwalo 5-4. Tosobola kulima, tosobola kulima kasooli ali ku ttunzi. Ensonga endala twagala okulaba nti ekintu ky'otunda ng'omusuubuzi kiri ku mutindo kubanga kati tutunuulira akatale ak'ensi yonna. Tetukyatunuulira akatale ka wano kokka. Bw'otunuulira akatale ka wano kokka omanya oweddemu. Twagala okulaba ebintu tusobola okubitwala e Congo, tusobola okubitwala e Rwanda, tusobola okubitwala e Tanzania, tusobola okubitwala e South Sudan. Kasooli gw'otunda talimu aflatoxins. Totuuka eri ne bamuwamba n'ofiirwa ssente. Akati omutindo tulaba kikulu nnyo. Ensonga endala twagala okulabira ddala nti omusuubuzi ono otunda otya ebintu byo, ogaziya otya akatale ko, otunda otya ebintu byo, onoonya otya bakasitoma ye gw'olina omuritaininga otya, omukuuma otya. Kati twagala okulabira ddala nti omusuubuzi ojja otya n'owuninga ikonomi ya Uganda. Ensonga ddala esemberayo twongera okuwabula gavumenti erina okukendeeza the cost of doing business. Olaba pulezidenti yakanyine munnaamu mututeekako obukwakkulizo bungi nga twewola. Naffe wano gavumenti Bank of Uganda yateekawo obukwakkulizo bungi mu Nnayuganda okwewola ssente. Ogenda okwewola ssente nga weewola obukadde 100 ate ng'ofulumya 3. Kati already interest rate eri waggulu onoovuganya otya? So twagala okulaba ebintu ebyo nga gavumenti ebisoosowaza obusuubuzi bugende mu maaso. Naye nga njagala okwebaza ne management ne producer akakisa ke musoosowaza nnyo ku nsonga ekwata ku Munnayuganda. Ekyo kibeera kikulu nnyo nga naffe kasiita tweyama okusigala nga tukolera wamu mu bulungi nnyo. Ate nkubiriza abasuubuzi baffe, TV yaffe eno yatuwa omukisa nti bw'ojja ng'oli musuubuzi ate n'akasente bakusalirako. Kati muganda wange tukozesa mukisa ogwo tukube bizinesi zaffe bannayuganda, bizinesi zaffe zikulako. Wewa mukulu kasiita abandaffe abakasiita Dr. agambye Dr. Musoke Thaddeus nagenda nti gavumenti nga bw'olumwa nga bakuwa ensimbi eneewole ate ne bateekako obukwakkulizo nabo bwe balumwa nga Bank of Uganda obukwakkulizo bwe bateekako naddala banka ezibawola nga nabwo abasuubuzi tebubayamba. Program zuka n'ensonga bwetyo bwegenze. Nze Morris Mukibye Mugave sigala ku telefayine yaffe. Ayi Katonda kuuma masomoji.